Ku lwange ne Bannamukono district tufunye amawulire ag'ennaku ag'entiisa olw'okulumbibwako omwana waffe ava mu district y'e Mukono Jeno Katumba Wamala eyakamala okuddamu okulondebwa mu b'amagye abatono abasobola okuddayo mu Parliament era nga tumusuubiramu bingi. Amawulire ag'ennaku ag'entiisa nti alumbiddwa enkya ya leero ng'agenda ku mulimu n'akubibwa amasasi agayinza okuba nga n'abantu abamu oba oliawo nga bakoseddwa oba nga bafudde era naye nga gamukosezza nnyo, naye nga tusaba Katonda asobole okutaasa obulamu bwe. Bannyabo ne bassebo, twagala okuvumirira ne sekuvumirira ebikolwa ebifaanana bwe bityo mu Uganda ebigenze nga bitumalira abantu mu ngeri efaanana bw'etyo, ate nga n'oluusi okunoonyereza bwe kukolebwa kukomaawo. Mujjukira Kaweesi era bwe batyo bwe baamukuba amasasi oyo n'agendera awo. Mujjukira owa poliisi era bwe baakuma amasasi omulabala Kirumira oyo n'afiira awo. Mujjukira Biriga era yakubwa amasasi. Ate olwaleero ab'e Mukono kigudde ku ffe omwana waffe owa disitulikiti y'e Mukono Jeno Katumba Wamala. Twagala okusaasira ennyo abafamire, twagala okusaasira ennyo aba UPDF era twagala okusaasira ennyo n'aba Minisitule ya Works mwali nga minisita era ne bonna abakola naye. Tumusabira Katonda asobole okutaasa obulamu bwe. Kitalo nnyo kitalo ddala, Omukama agumye famire eyo. Bubaka kyeri gavumenti mu mbeera eno nga bugambye nti temulikolebwa naye ate ne watabaawo kukwata batemu na kubakangavvula mu mateeka. Obubaka bwe twagala okuwa gavumenti kwe kuva mu by'okusaaga n'okuzannya, kubanga tulabyeko ba high profile figures nga babadde targeted mu ngeri bwe batyo ne bakubibwa amasasi n'ababakubye ne tutaddayo kubalaba, ne bayoola buyoozi ne bakwata abantu ne babaggalira nga bwe bakwata abasiraamu Kaweesi, naye era ne babata ng'oluuse tebalina kye bazudde n'oluvannyuma n'omusango oba ne bagugoba. Twagala gavumenti efeeyo okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe n'okutukakasa nti security weeri, otherwise ffenna aba leaders tujja kutambulira mu kutya okw'ekitalo, kubanga kino ekikolwa kya ntiisa ekitasaanye kulekeraawo mu ngeri bw'etyo. Banoonyereze, bazuule era tulabe engeri bwe tuyinza okulwanyisiza ddala ebikolwa bino ebifaanana bwe bityo, nga tugamba nti tulina trained officers, poliisi, amagye n'ebitongole. Tubasaba balooze ku nsonga eyo, ate nga naffe bwe tubakubira omulanga nti naffe abaana baffe abakwatiddwa abali mu makomera aba NUP n'abaana abakwatibwa mu byobufuzi abakaabira eyo nabo basobole okufuna eddembe lyabwe bateebwe ng'ate emisango bwe ginoonyerezebwako. Lwa Katonda n'ensi yange nsigadde chairman wa district y'e Mukono Honorable Reverend Dr. Peter Bakaluba Mukasa. Kitalo nnyo era kibi nnyo.